Bibi nebyalabikidde mu bbaluwa ey'olukale mutabani wa retired Colonel Dr. Kizza Besigye gye yawandiikidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ya Uganda yonna okutwalira awamu ku Lwokunanga ennaku z'omwezi 2 Mukutula Nsanja wa 2025 olwo nze Maseruka the Poet nenjitaputa era nenjirombojja eri abo abatammanyi. Nze Adam Ampa Besigye, omwana omulenzi omubereberye owa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Yagadde nnyo okweyazika ku bigambo by'Oweekitiibwa Amama Mbabazi nti omuntu omugezi amanya kiki ekyokwogera so nga ate era omuntu omutegeevu amanya ddi olw'okukyogera. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro ke mbaddemu eyo nga ndaba obutali bwenkanya bweyongera kwekaaliisa paliriziddwa okuvaamu omwasi gwe mbadde sivangamu okuva mu buto nga naakayavula okutuusa olwaleero nga nasuumuka. Sikyayinza kusirika nga kitange yayita mu kunyigirizibwa okw'ekikula bwe kityo ng'era ensi yonna bwe zeegoberera. Ebbaluwa eno ngiragiridde wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba abakyakuumidde kitange mu kolokooni, era mbategeeza nti be bavunaanyizibwa ku kyonna ekiyinza okutuuka ku kitange mu mbeera gy'ayitamu kati wansi w'ebiragiro byabwe. Gavumenti ya Uganda ekuumidde kitange mu kkomera mu ngeri ey'ekiwunjukira naye ageza atuukeko akabi konna ng'ali eyo gye mukyamukaligidde. Pulezidenti Museveni, General Muhoozi Kainerugaba ne gavumenti ya Uganda mwe mujja okuba nga muvunaanyizibwa ku nsonga eno. Ndabye ebigambo bingi ebitali bya buntu ebijjudde ekkonda ebizze byogerwa General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa Twitter ebimwolese nga bw'alina ekigendererwa ekikaakaatike ku by'obufuzi okusaanyaawo obulamu bwa kitange. Ebigambo bino tebikomye kutuceekeeza mmeeme wabula byandikakasa ekigendererwa ky'abantu bano olw'okukandaaliriza kitange emabega w'emitayimbwa ekiseera ekiwanvu nga kino. Era ndabye obulimba obuteereddwawo nti kitange abadde n'ekkobaane erimaamulako gavumenti, ekintu kyempakanyiza ddala nti si kituufu. Kitange yawaayo obulamu bwonna obw'obuvubuka bwe ng'alwanirira eddembe n'embeera ennungi eri bannayuganda bonna nga mwotwalidde n'abo abamupaatiikako obulimba nga buno. Wabaddewo era n'ekigendererwa ky'okufutyanka ebyafaayo bya kuno mu bulimba nga bagamba nti kitange Dr. Besigye teyajjanjaba Pulezidenti Museveni ne basajja be nga olutalo lukwajja. Buno bulimba bwennyini obuliko ne lisiiti. Singa si kaweefube wa kitange gwe yassaamu okujjanjaba abantu bano mu lutalo olwanyiinyiitira emyaka 5 miramba ku bo bangi nga mwotwalidde ne Pulezidenti Museveni singa kati zembuyaga ezikaza engoye. Ne leero okumwekyusiza ne bamusindika mu nkomyo bwe buli bw'enkwe obunnanfuusi n'obutali bwenkanya bwe naalabye obuli ku ddaala erisemberayo ddala. Amaziga g'enkulukusa mu kyama mu kireeyo gooleka obulumi obuvulubanya emmeeme yange n'ebirowoozo ebimpalabanya ekiseera kino. Kitange mulwanyi naye n'abalwanyi abagumu batuuka ne batendewalirwa. Wabula taata mumanyiiko ekintu kimu alemerako si oyo amala gaterebuka. Jagadde nnyo okwebaza bannamateeka ba kitange bonna abaawano n'abeebunaayira abazze bayimirira naye ekiseera kino eky'okusoomoozebwa abakulembeddwa munnamateeka Erias Lukwago ne munnamateeka Martha Karua. Mulaze omwoyo gw'obwa Sseruganda obumu n'okulemerako newankubadde muyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ng'okutiisibwatiisibwa oba oliawo n'okutulugunyizibwa okw'enjawulo okuva mu bakuumaddembe. Okwewaayo kwammwe eri okutakabanira eddembe ly'obuntu tekugenda kufa ttogge era ebiro byammwe tebirigabwa. N'obuwombeefu njagadde nnyo okwebaza mmange muka kitange Maama Winnie Byanyima ne Byanyima famire yonna olw'okufaayo kwe balaze mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Amaanyi gammwe obumu n'okwewaayo y'entabiro etuzzaamu essuubi n'amaanyi seeri kitange yekka naye ne ku lwa ffenna abamwagala.
Njagala okwebaza ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti n'abakulembeze baabyo newankubadde wabaawo bye twawukanya mu ndowooza, naye mulaze okufaayo okutalojjeka eri kitange mu kiseera kino kyayitamu eky'okusoomoozebwa. Ekiseera nga kino kitujjukiza nti byonna mu byonna tulina kuba bumu okulwanyisa obutali bwenkanya. Mbakakasa obumu ge maanyi, naye bwe tweyawulayawula y'entabiro y'okulemererwa kwaffe. Kyannaku era kyewuunyisa, abakulembeze baffe bangi abatulambika mu ddiini bakyali kyesirikidde ng'obutali bwenkanya buno bugenda mu maaso, newankubadde kitange azze abeebuuzaako entakera emyaka mingi ku nsonga y'okulafubanira eddembe ly'obuntu. Okuva kitange lwe yeetakkuluza ku NRM, gavumenti egezezzaako nnyo okumufumya okutandikira ddala mu mwaka gwa 2021 lwe yasooka okwesimbawo okuvuganya entebe y'obwa pulezidenti. Tuuto mu kwekalakaasa okwatuumibwawo kotuwaaka emirundi gye baamukaliga mu nkomyo sibala muwendo, okusimattuka obutwa, okukaakaatibwako emisango emipangirire, naye olw'ekisa kya Katonda ebyo byonna kitange azze abitebuka. Ng'omwana omulala yenna, okuva obuto okutuuka mu myaka egy'obuvubuka bwange saagabana ku kimmemmette kya mukwano gwa taata omwawufu ng'abaana abalala bonna. Si lwakuba nti yali tanjagala, naye olw'okuba nti buli kaseera yabanga asindikibwa mu makomera, kumulondoolanga, kumukuba mukka gubalagala, kuwaŋŋangusibwa oba okuwalirizibwa okwekweka. Pulezidenti Museveni n'omutabani, kino kye mwandiyagaliza munnayuganda yenna? Mwandyagadde abaana bammwe okukula nga tebalina bakitaabwe olw'ensonga nti bayiggibwa ng'ekibayiggisa kwe kuyimirira ku kituufu ne ku mazima? Mbabuuza, abali mu buyinza, bw'oba oyagala okukola ekintu kyonna okutaasa kitaawo mu bulabe, mulowooza nze mu ndowooza yange temusobola kufuna ndowooza ng'eyange? Ng'oggyeko okuwalabanyizibwa ebirowoozo n'okukuluusanyizibwa omutima embeera eno byentuusaako, nsigadde ndi musanyufu lwa kintu kimu. Embeera eno etulaza ani munnaffe ddala, ani eyeeyisaako era ani atali naffe, nga seerabidde n'abali b'enkwe abakuusa abalabika mu kiseera eky'amakungula ekyeyoolujja ne babuna emiwabo. Ngezaako kye nsobola okusigala nga ndi mugumu, nga n'obwongo bwe buntemera empenda, n'okuba n'okukkiriza mu mutima gwange nga neesigamye ku ssaala n'essuubi mu kiseera nga kino eky'akazigizigi. Eri abo abakyayimiridde ne kitange mu kiseera kino eky'okugezesebwa, n'obuwombeefu mbeebaza olw'okufaayo okulaga obumu mu buntu ko ne ku mikutu emigatta bantu. Amaloboozi gammwe ga nkizo nnyo mu kusoomoozebwa kuno, era okufaayo kwammwe kumpa essuubi n'okuŋŋumya. N'obuwombeefu ndaajanira gavumenti ya kuno nti mulekeraawo obutali bwenkanya buno. Muyimbule kitange Dr. Kizza Besigye n'abasibe bonna abaasibibwa mu bukyamu olw'ensonga z'ebyobufuzi. Mukomye entulugunya y'abannansi etali ya kintu kiramu ng'obudde tebunnayita. Tulowooze ku Uganda eyeegombesa, eggwanga ffenna bwe tuyita awaka. Teri munnansi asaanye kubeera mu buwaŋŋanguse bulamu bwe bwonna. Mbasaba mukole ebyafaayo, si eby'okutulugunya abantu, wabula ebyafaayo eby'obwenkanya ku lwa Uganda ffenna gye twagala, ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Adam Ampa Besigye, Free Kizza Besigye, free all political prisoners.